Kaakati mulimu bakadaama abaakoowa ejjoogo nga togenda kumumanyira olw'okuba oli mwana wa Muwarabu. Mulimu abaana b'Abawarabu abalenzi abamanyira bakadaama bano ababatwala ng'ebyokuzannyisa nga kisobola ssebo ekyana okujja ne kimukwatirira nga bw'ayagala. Kati ono Kadaama agambe nedda, nze temugenda kummanyira bwe mutyo nga ndaba. Kadaama akkakanye ku mwana wa boosi we n'alyoka amutimpula amukubye n'amwasa omutwe, amwasiza omutwe, omwana bamututte mu ddwaliro. Wenjogera essaawa zino omwana w'Omuwarabu ali mu ddwaliro, bamuwadde ekitanda. Nsonga yaki? Nsonga y'akamanyiro. Omuvubuka ono abadde asusse okusumbuwa Kadaama ono, ndowooza ng'ayagala Kadaama ono amuwe ku kyajjula yina. Kadaama kyatabadde wiringi kukola, kubanga ekisookera ddala baba asumbwa Kadaama ono, amusumbuwa mu nsonga ze mutegedde mu bakadaama mukitegeera, amusumbuwa. Kati ate yeegasseeko n'omutabani. Kadaama agambe nedda, sigenda kumanyirwa taata, manyirwe n'omwana. Gwe omwana kansooke nkutimpule okakase nti ze siriggula edizo. Amutimpudde mizibu. Ekivubuka bakiwadde ekitanda. Ekisinga okuba ekirungi mu nsonga eno nti mama ayagala nnyo Kadaama ono. Lwaki? Kubanga Kadaama bakolera bulungi emirimu. So Kadaama ono mama amwagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Era olumaze okuba kitabani kye bakikutte bulungi nnyo bukolokolo nga mama addusa kyana kye mu ddwaliro. Wenjogera essaawa zino bali mu ddwaliro. Kadaama mu bigambo by'agamba teyejjusa kuba mwana ono. Era bw'amaze okumukuba n'alyoka yeekabya obuzigo obw'ekirogo alage nti naye alumiddwa, kumba abadde yeetaasa ku kuvubuka ogubadde gumufuukidde ekizibu. Kakati kasooke mukutuuseeko ng'alukuviira ku ntono n'ensonga nga bwe ziyimiridde kati oluvannyuma lw'okkuba omwana wa boosi we. Vidiyo gimpereka like. Vidiyo yiiyo. Mubano mbanyumiza ki? Mbanakaaba. Mbakuba mwana wa Muwarabu. Olukokola. Lusiiziku era amututte mu ddwaliro. Gamba buli ebadde bwebiti. Lukyanyingiramu n'ennyumba. Kati guno omwezi ntambuza gwakuna. Naye baba ne mutabani we banfukidde akayinja mu ngatto. Omulundi ogwasooka ono omwana alina emyaka 21 naye muwanvu. Abawarabu engeri gye bakulamu oyinza n'olowooza ali mu asatu. Kati omanyifu abakazi twekengera okitegeera, omanya osoma n'embeera. Ogwasooka ono Ssenkagale nga sinnamalako mwezi gusooka ng'awamba ekisumuluzo kya ruumu yange, ng'ate obudde bwe nali obudde obw'okuwummula obw'okumala okukola bwali butuuse. Kati nkebera mu luggi siraba mu kisumuluzo kyaki kya ruumu yange. Nfuluma mba nakatuuka mu kiyungu mbuuza maama we kuba yalimu, ne mubuuza ekisumuluzo kya ruumu yange kiri luddawa. Kati ogwana ogwo ne gusinika ebinnyo nga weguntunuulira nokugamba nze alina ekisumuluzo. Ate nze obudde bw'okuwummula sibusinikira mu manyo ne mugamba ekisumuluzo. Naagaana ne ndyoka mukwata amataayi. Maama we n'atwabuluza. Olwo ne luggwa. Kati leero ono omwana asoma institute, akomawo buli lwakuna, n'addayo ku Lwamukaaga ekiro. Kati mbadde nsala salata, bagenda kulya lunch. Maama we n'amutuma enniimu gye bagenda okusalira wamu omuceere gwabwe. Omanyi bano abantu baagala nnyo enniimu. Kati ndi mu kusala salata ajja okwoza enniimu ku sinki. Mu kifo ky'okwoza enniimu gye bamutumye ali mu giteeka mu feesi ayagala muzannyo. Kyenva nzikuba we bati ne mukuba akakokola. Omwana gwe n'akuba omulanga ekirungi maama we abadde mu kiyungu. N'abuuza okubadde ne mugamba yuno omugambye okwoza nniimu agireete ali mu kugindisa. Nze saagala bizannyirizo byali mu kuzannyiriza. Bamututte mu ddwaliro ali mu kubolooga. Mwana gwe simanyi oba akali mu nkasigazi naye si kyenkoze si kyejjusa. Ndi mu kubisanya ne kitaawe nfukidde akayinja n'omwana kyekimu. Ate
omukyala ye yasinga okunjagala kuba mbakolera bulungi ate amanyi sisinika n'abaana be bali balenzi 7 naye sisinika nabo okitegeera nkola mirimu gyandiita naye omusajja nekino ekyana ndowooza leero kiyize essomo tekijja kudda mukunjasa nakumanyi nina mukunywa kacaayi omuvubuka yabadde mu nsobi nze sisinika n'abaana ba wano mannyo nkola kyandeeta era olaba nga nze nvudde mu mbeera omanyi ensonga ebadde ensuseeko kyova ne mama tankoze ekitannenyezza era ali mu kiyungu afumba mmere gye tugenda kulya ekyeggulu nzuno nze ndi kunywa kacaayi mu ruumu yange omwana omutabani guno ndi mwezi gwa 4 naye bukya nnyingira mwene ennyumba yali yanfuukira ekizibu yasooka kuwamba bisumuluzo bya ruumu yange tavudde ku ekyo nze sitegula sufula amala okulya najja n'akonkona olujja okubula oddufiirako jangu otegule essowaani namugamba yi bw'obadde ogenda okulya nze agikutwaliddeyo kwegamba abadde n'akamanyiiro nga namutereka dda ne baba abadde talina kyasobola kwogera lwa nsonga akimanyi naye beebamu abasiba bamalako emirembe baana mwe bali kusaba akalimu nkyakalina naye nange nabadde n'emisango egy'okuwoza bulijjo nga simanyi nti mu kiyungu mulimu kamera mutaaleemu kuba nawuliddeko nga bagamba nga batwala omwala omulenzi mu ddwaliro nga bagamba tugenda kebera kamera kati nze ngamba baba ntiisatiise kuba omanyi bano abantu bamanyi otiisatiise naye batemuli kamera nga baagala oyogere statement bo ze babeera baagala owulira nze bebamanyi naye nentyamu olw'ensonga nti mbadde nsenanga amazzi kataapu k'okunywa ng'ate nze gennaaba bino ebidomola bye baaleetanga ebyamata g'eŋŋamiya ze nga mbyoza nenteekamu amazzi gange nengaleeta mu kisenge kyange mu kiyigo amazzi ga wano ga munnyo olwasooka oganaaba bannaaye neetakula neetakula omubiri gwonna ne gujja ebisaze nga ninga ekyennyanja ne ŋŋamba bwe nanaaba amazzi ag'okunywa ag'okataapu k'okunywa nali bulungi era sina kyambaako kibi kuva olwo nentandika onaabanga amazzi gaki g'okunywa mbagera beebase nenkwata ebidomola byange biba byonna 3 nga bikalu nga nsena bwendeeta ati gwe gwabadde omusango gwange era bwe bagambye okukebera nti mulimu kamera omutima gwankubidde ekyo naye mukwano mu nnyumba muno saawa zino wenjogerera nyini maka taliimu nyini maka yanobye kuva ejjo we byabaddewo tannaba kudda waka yagenze nga agenze okusaala tannaba kukomawo ennyumba tesirikangako bweti kuba vidiyo zange bwe mba nzikoledde ebweru omanya nti bali mu kuwoggana naye ndi mu kisenge kyange ntudde n'emirimu tewali n'okufumba tewali leero kugambye olusirika luli mu nnyumba muno lwansonga baategedde buli kimu senkagale kyabadde ng'akola okujja mu tawulo okuva eri kyokka ng'ekiyigo kiri kumpi n'ekisenge kyabwe naye n'akireka n'ajja nga adde alimba waggulu tayambadde sati just yeesibye ettawulo ng'ajja eno nga ku kisenge kyange n'emirundi gye yakampa ssente n'enzigaana nga babiraba n'olwasembayo ndyoke mutaamuukire ng'azitadde mu nsawo yaki ya yunifoomu yange omanyi zino ensawo yunifoomu ze twambala eziriko ensawo ne mugamba toddamu kumpa ssente ozimpangaani kuba siyansasula mutabani we omukulu yampa omusaala kati ye aba azimpangaani kati waliwo olumu olwasembayo nenejjuse nengamba kale singa azimpadde kuba byali 3 nenga kati singa azimpadde nenzikyumyamu sheyiini naye nengamba owaayi ziyinza okuvaamu ki eminyira nembireka mukwano byonna era bayombye
n'afuluma ne badda ku ssimu ng'amukubira we bayomba we bakola batyo omanyi bano abantu bwe baba bayomba ogamba ennyumba yonna esaanikira abaana ne bakuŋŋaana bonna bonna ne bakuŋŋaana ne bava ne ku misango gyange naani misango n'omwana ow'ewaka ne badda ku bo abakulu kati awo nze nga na paakinze dda n'ebintu byange nga mmanyi kaaweddemu esegeera ngenda teekaawo vidiyo gye nadde ndikodinga nga mmanyi nti leero mpwedde kati mukama wange kyava ajja naŋŋamba naye we yaŋŋambye teyambuziza bineene ebirandooza baadde tebaagala mbitegeere naye okusinziira engeri gye baadde baŋŋambye nti baakebedde kamera nategedde butegeezi nti baalabye buli kimu era mukama wange yambuziza kyamazzi n'agamba amazzi g'oba osina oba ogatwalawa ne munnyonnyola ne mugamba nayo nze omubiri gwange guli alagiki eri omunnyo amazzi g'omunnyo bwe naganaabanga nga gansiiwa kyova olaba mbadde nga nsenawa wano ku mazzi g'okunywa nga gennaaba naŋŋamba okay tewali buzibu naŋŋamba ngenda kwogera neki ne baganda bange basobole okumanya ki we bakoma konze ye ne mugamba nani ne baba nagamba tofaayo ngenda kola ki kikwasaganya kyova olaba kirungi okukola mu nnyumba nga mulimu omu eyali asomyeko n'ayiga oluzungu kuba ono omukama wange amanyi oluzungu abasigadde abamu bagegenya bugegenya naye alumanyi bulungi mwawe nfuna nendyoka mbawo amateeka nga nyiize nembagamba bategeeze nze sitegula sufula najja kulongoosa sajja kufumba kyayi mbisimanga nduumi ebyo ebyokunkonkona nga baŋŋamba jangu otusalire salada nsala omulundi ogwa gumu nga bagenda kulya lanchi bwe baba tebalidde siddamu nembagamba mwagala nziremu bakolera ebbanga mu maaso buli omu amanye boundaries ze nembaviira nenzija muloomu yange naye ngaomutima gwadde gunkuba ku kyamazzi ndi wano leero ngenda kulya nduumi oba sikyo ngende ku bakaala kuba ate maama banyize